Okola deliveries. Zonna byonna mbikola. N'ogamba omusajja n'akugamba ndi wano ndeetera perfume yange. Naye mutwalira. Amiina. Alhamdulillah. N'akusasula. Novaayo nga bw'ogenze. Nampa ne ku tip. Novaayo nga bw'ogenze. Ekitaggwaawo. Perfume kitegeeza teziggwaawo. I know. Bwe ntwalako ne ntunda ezimu zisigalayo. So perfume zikutuusiza wangi? Newe nali simanyi. You're not to say. Odelivalinga mu Kampala oba oyisuyisa? Countrywide. Abana abakola delivery oba gwozikola? Ina aba board. But some customers waliwo nga they need personal deliveries. Okay. Bana basinga okusaba personal deliveries? Some people bakola mu offices. Ngamba gender ki? Abasajja nno bali there supporting new businesses. Ngamba be basinga okusaba personal deliveries. Bw'ojja wa board. Ngayagala kukulabako. Then nakakasa nti yeggwe. Kwegamba kati gwe omulimu gwa perfume ogufunyemu? Gwe gunyumiriza. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Tudde wano ne mwana muwala bamuyita Harry Perfumes. Harry Beauty Hub. Harry Beauty Hub. Yes. Atunda perfumes. Otunda byakwewunda. Atunda by'abakyala byonna. By'abakyala byonna buli kimu n'abaami. Hawe wali obuzibu. Ebinyiriza abaami. N'abakyala. Okola deliveries. Zonna byonna mbikola. N'ogamba omusajja n'akugamba ndi wano ndeetera perfume yange. Naye mutwalira. Amiina. Alhamdulillah. N'akusasula. Novaayo nga bw'ogenze. Nampa ne ku tip. Novaayo nga bw'ogenze. Ekitaggwaawo. Perfume kitegeeza teziggwaawo. I know. Bwe ntwalako ne ntunda ezimu zisigalayo. So perfume zikutuusiza wangi? Newe nali simanyi. You're not to say. Odelivalinga mu Kampala oba oyisuyisa? Countrywide. Soka weeyanjule. Amanya yenze Harriet. Harry Beauty Hub. Tusangibwa Lugala. Nga ku Georgina Gardens tutunda perfumes n'ebyokwewunda byonna. Edduuka liryo? Edduuka lyange. Olina abaana abakola delivery oba gwozikola? Ina aba board. But some customers waliwo nga they need personal deliveries. Okay. Bana basinga okusaba personal deliveries? Some people bakola mu offices. Ngamba gender ki? Abasajja nno bali there supporting new businesses. Ngamba be basinga okusaba personal deliveries. Bw'ojja wa board. Ngayagala kukulabako. Then nakakasa nti yeggwe. Kwegamba kati gwe omulimu gwa perfume ogufunyemu? Gwe gunyumiriza. Wazitandika ddi? Nazitandika 2024. Kuva 2024 tunda perfume. 2024, 25, 26. Ofunyemu ki? Nerabirira. Labirira bazadde bange. I pay my rent. Nene kaplot kange. Ofunyemu n'emikwano? Immediately. Nawe kunzije. Yes. Mu perfume. Ngamba waki? Yondabi. Jangu nnyonnyole ebintu bya perfume. Okitegedde ekintu ekyo. Bikola bitya? Ngambye some men need personal. Yeah, waliwo kati ng'omuntu ali mu office omwana boda agenda kukoma wansi. Nagamba no, you come up to the office, then I do the payments. Wakato delivery. Bwaba ngambye lete waka. I take it. At the end of the day, I'm making money. Nzemba nkola sales. Okay. Kati bwatuuke nakwefuulira nagamba omanyi? Sinnamufunako. Akwefuulira? Ate wali wagambidde ekitaggwaawo. Anti perfume teziggwayo ku dduuka nyingi. Tusuubula we ziggwawo ne tuleeta. Kati naye nga wali ofunyeko linagamba naye kati nga bozze. Tukoze tutya? Challenge sinnagifunamu. Kyemmanyi nti bakwana. Nanti kyengamba nti on one man's agreement either n'omukkiriza oba n'omugaana. Naye nga bo tukabakwana. Ayinza n'okukwana nga tannakusinkanako. Nga bozireeta? Wogireeta nagamba banaye nga you look good, can we go for coffee, can we do this? By the way, okutunda perfumes ekimu ku bintu byekyanjigiriza dressing well. I got for my deliveries ngamba ngenda kukola. I dress very good. Natuukayo olumu nagamba can we go for coffee? Can we do this? Abasajja nno mbalaba notuuka nga tayagala perfume. Next time nomukwana mugamba ninamu emergency, I need something like 500. Naga okay, let me deposit for you. Ng'okubira ne customer? Kugidi muwa mutuse kusaakire kubira customer. Sire lyennyini. Ekyo kiggwe. Mwana abadde kyoni. Nnyonnyola bulungi.
Namukira namuga chotagenda kola ku mukazi munno. You know that. Ekisooka abakazi tetoyagaliza. Togenda mukubira mugambe munnange na ebintu binabadde ndeta babikutte. I need to clear them up with 3 million. Agenda gamba sina sent. But our male customers batuweererawo. Namukira namugamba muna ebintu byange byazze nina mu challenge ya sente. Ngolo akuguzeko obumala bbanga ki? Nza nako yakagulako omulundi gumu. Kisinziira enkolagana yo naye. Si buli customer nti ogenda kimukola. Waliwo agenda okujja agguleko kikomaawo. Agguleko era nga wolaba koli omanya perfume yono customer erabika yaweddewo. Nobeera oli agenda okujja agguleko afuuke kyaliiwo. Ne kacaayi mugendeko out. Kati ng'oyo yaba afuuse. Of course, it's all Mugamba, you know what? I have a challenge here and there. I need some money. Nagamba, okay. Either come for it or let me deposit the money. Okusikwe kutta amaka g'abantu. Ate gani gemazise. Like obuda tanso buku wakata kye gwatute usaze yani genze wakatudde kofi yakutute out. Kati yo okubanga ntute out mukyala bye mukwatirako. Anti katara atanso butamuwa budde. Anti kwe bayita okunonoza ebitakwatako. Omukyala we wakagangamba. Waba akomye atasobodde komawo. Next, wait for him tomorrow. Ajja kudda. Kati go okolera mu deliver ku perfumes obaddeko mu bifo ebyenjawulo. How are girls living their life these days? Kubanda baba singa wona naku zino badiringa mu boutiques, badiringa mu perfumes. Omwana akera ku macha n'omulaba nga atambula. Ayambadde bulungi. Just a minute. Hello? Wanje? Kale Diana eje bareko. Perfume? Okay. Wanje? Kale na eje bareko. Iye. Kale ngenda kujenga nkomyewo ku mulimu. Nga 3. Nze nkomawo. Nga nja kujja nkya saa 2. Awo simanyi gavumenti yebeesazeewo. Sinamanya oba enkya tugenda tambula. Naye nina wendi ka meeting ngenda kukubirako nga maliriza. Kale. Kale. Okay. Edire wedde. Omwana ono. Ate nga nzije ku mulimu ate nzize ku mukitegeeza edire wedde. Mwana gwe si bwe kiri. Let me tell you something, Douglas. Ani Lubega, Dayas. Ani goyita Lubega gwe. Gena maso. Let me tell you something. Olabula mulambo e Kampala. Bakwetetenkanya. How? Olaba n'abantu benda banasanga omwana omuwala nga alina boyfriend asukka momu n'amuvunaana. You understand? Yeah? Nagamba gundi alina abasajja 5. Biki lwaki alina abasajja bangi. Ekintu ekyo omwana asobola bbanga akikola just kwebezaawo. At the end of the day, buli omu ayagala abeere n'obulamu obulungi. N'oyo amwogera nti talina abasajja 5. It's because tanafuna abasajja 5 bamukwana. Okitegeera? Let me give an example. Ennaku zino sales are down everywhere. Sales businesses. Not us. The whole country. Buli wamu. Sales ziri a bit down. Omwana nagenda bayina edduuka lya kakadde. Asula mu apartment yakamu kitundu. Edduuka lya kakadde osula mu apartment yakamu kitundu. Alina omukozi ku dduuka mu 5. Alya. I'm giving you the just alya. Akola enviiri per week. Akola enjala. Per week aba akola biki? Installation emalayo week emu. Okay. Emala week. Akola enjala. Once in a while akola makeup. We go out on a daily every weekend. Nga mufaaki. Enjoying life. Omwana agenda maliriza ngo omwezi accountability ali mu million nga 7. Omwezi. Ate kuli saving. Roughly. Ate yoyo mwana a living on a budget. Now oli mutuluba eryo. Living on a budget oba I'm living on a budget. Kati tukubalira million nga 7. Omwana mbayire million nga 7. Million ezo 7 n'ogwo omwezi tafikisinze yadde gula olugoye olupya.
ali mutambulira mu ngoye ze enkadde. Alina boyfriend ye Dayos. Dayos omwezi ogenda kumpa emitwalo 2. Gensobola oba 3. Now you want me to be faithful. Ennyumba gye nsulamu ya 1.5. Nga tunoonya ye ya 5. Nga tunoonya ye ya 5. Wankwanira mu ya 5. At the end of the day, it means ngenda kwekola delivery. Okitegedde ekintu ekyo? Of course, when afuna omuntu nangamba, Harry, can you come? Can you pass by? Nengereyo ekisajja kyange nekimpaayo akakadde, why not? Nekimpaayo 7 for just 1 hour, why not? Omwana agenda maliriza okugattiriza ng'omwezi ayinamu oluusi 8 oba akakadde. Omwezi? Olunaku ng'ayinamu 8 oba akakadde. Agenda maliriza kale omwezi ng'ayina miliyoni ze nga 10 awo. Kati bw'ajjako expenditure ye. Let me give you an example. Abaana ababeera kisaasi kyanja wawa 90% tebakola. Talina yadde ka boutique mu town. Waliwo kale abeerimbikiriza n'abayo ne ka boutique mu town. Kuba kwerimbikiriza? Boutique. Abaana abasinga ba boutique engoye bazeeyambalira najja na modelinga ng'olugoye yalutaddeko ku mubiri. Okitegeera? Just to show you the size, the figure and everything. You're going to love the figure. Gwe omusajja ogenda ku inboxinga lwa mukazi, tugenda inboxinga lwaki? Lwa lugoye. Okitegeera? Ne wabeerawo bali nga ye teyeerimbikiza ne ka boutique takalina. Ng'ajja kukeera ku makya abeere mu apartment ye asirike. Akeere ku makya ateekeyo status ye, Dayos oyina ennamba yange, olabe ekifaananyi kye ntaddeyo, okijjeyo kiteeke ewuwo. Nga kyali wange, kyali wa kirabe, agamba kakawala kambi. Omugambe, ojje wangambe, hari waliwo kyali wange nakwagala naye munaye mpaayo 10. Bw'omusinkana gambi teekayo ennamba. Otegedde collection engeri gyetambulamu ennaku zino. Gwe kunteeka ku status yo, omulala n'andaba, kati n'oli wanandaba newabeera n'omulala naye ateekayo. Then ne TikTok accounts zino nazo nnungi. Kyo abaana abasinga afuna something ayinza okugamba I sell clothes online nateekayo ennamba. Kati gwe omuntu ategeera omanyirawo what she means. Because you pick the number. Akola ki? Ategeera. Ogambe omwana akola atyo? Ateekayo nagamba I sell clothes online. Talina store talina ki. I'm going to give you a homework. Genda ku TikTok ojje 90% of the numbers aba bano inboxing engoye zibata posting tebazirina. Tebazirina. It's business moving in a very good way. Okwetunda kati kwafuuka a bit civilized. Si kwe kuli nti no genda wali ku kalenda oyimirire musajja ajja abo banaku tebakola ebyo abo banaku baavu eb'enkumi 2 13 mutwalo eriyo omukazi ow'ebbiri 3 mutwalo genda kweriyo tennankulabi abaana ba 3 ate nga musanyufu ng'abula n'okufukaamirira ng'okoze eki ng'akuwaddeko ng'akuwadde sente 3 nedda naawe ng'omwadde 3 tugendeyo olwaleero nedda mukwano ndeka awo sijja kutuukawo nedda twali tukola just tuba twagala kakasa nedda obadde okyaŋŋamba mbadde nkyaggamba ne wabeerawo abalala nga yajja kugamba agambe ogende ojjeyo ennamba omukubire agambe you want me to come or you're coming manyi kisinziira kuki kisinziira kuki delivery yagala as tukajje oba gwe ogenda okugenda. What's the difference? The difference is in the charges. Because if you're coming to the girl's house that you don't pay, they have to charge you extra as room service. If she's coming, she will charge you service money and transport, of course. Lero akuba ebintu ennaku zino binyuma nti omuntu ogenda omutukako oluusi ne mufuuka babade, mufuuka ba boyfriend. Kaire kibanga engeri gye tuba twogera olulimi ebiseera ebisinga nga lwerumu. Kinyumirayo mpolampola. So nze mwana bwatyo simunenya because economy is down. Aye teri muntu Dayos atayagala kubeera bulungi. Teriyo omuntu atayagala kwevugako mu mmotoka. Fena twerimbalimba. Munonye emirimu mukola. Sente zigaana. We try. Things just fail. Kati wafuna yakipika. Nemba na Dayos ngompe emitwalo 3 nengamba kankugumire. Nenfuna yampa akakadde guma n'oli yampa akakadde naawe mba nkwagala. Naye n'oli mwetaaga mpa akakadde kali. N'okakadde waba akyalo nenfuna mpa 3 naye mba mwetaaga. Mwenna mugume. Mwenna nja bakolako. Sina gwe mbasigenda kukolako. Tebasindika. Buli omu bano olunaku lwe. Golo bulamu kutambula.
kuba nawe kennyini bwonna nsanga nga ndabika bulungi ogenda yimira abantu bagambe kakyala kaye kalabika bulungi naye kasente kava mu bali banno kati gwe talina bulungi basajja mama talina bulungi sente amagezi gembawa mu appreciating basajja bannammwe bakolera bakazi banno ogamba alhamdulillah osirike baba nga okyalina chance nga naye bakyakuwaayo ka time ko gumiraawo kati owasatu abamwavu amazi tudde mazima kale tugende ku budget y'empola mpola oyina mpasa tu omwezi ndya mmeka olunaku nga girlfriend wo rent kale tuli ku nyumba ya layisi ya mitwalo 10 tubasigadde 2 ndya mmeka sigula airtime sigula data sikola nviri sikola sigula kizigo kuguli akawunga n'ebyenjalo n'embikutere ewaka netugula n'amando bagasa awogenda mukyalo ofuna omukyala wo mwewasize mugwira akawunga n'ebijanjaalo abaana b'e Kampala mu beesonyiwa kali bano abaana betukera nolaba ku macha ku boda nga emukala kati baba bagenda ku mirimu kati waliwo abasajja nga bano nga musajja mufumbo mukyawe n'akeera n'afuluma naba nga ayinamu 1 hour 2 hours n'atuma maid namugamba genda kukuba okole boti ne boti ne boti n'akuteekamu ka phone call hurry up she's gone kati mwana ekitegeeza alina okukeera ku 12 agende ew'omukulu amuggyemu bamuweyo kye bamuwe amalaafu butukaddeyo n'omukulu naye avuge emmotoka agende ku ofiisi gumamu omuwala n'omulaba 12 ngolowooza agenda ku mulimu I'm late nanga agenda wa mukulu omugyamu ebintu bikolebwa mu Kampala why not tonanyumirwa bulamu bwotyo maama mwana gwe oli waawa njafuna obudde nkutambuzeeko mwana gwe omanyiira nno ng'ontambuza ontwalewo kulage Kampala bwenyuma Kampala ngimanyi atogimanyi kulaba tonnafuna ku ebyo bintu ndabika nkyali mwavu si bwavu okyalimu akataala nimu akataala okyalimu akataala ekitegeeza tolyanganako ku muwala nga mukwano gwa girlfriend wo ng'okyali kataala nnyo dindako sibikola tondokyesanaye sikulaba kale abawala babikola yes ngakimanyi kino oli ono mukwano gwa girlfriend wange nga n'omuwala akimanyi nti ono nze siintroducinga mukwano gwange wa musajja gwendya oba n'omusajja gwendya nsobola omuintroducingira naye musajja gwenjagala omanyi ebintu biri byanjawulo naye tusabikeko omusajja gwe saagala naye nga mbeera naye mukwano kyomba sikyogedde bulungi siintroducingira mukwano gwange musajja gwe neebaka naye kale mu buliri nsobola muintroducingira omusajja gwe neebaka naye muintroducingira musajja gwenjagala ku mutima ono gwe neebaka naye mu buliri kale basobola omutwala ne ngamba naye gw'oyagala kyali wamukalakatira nosooka n'ogendako ebutabika nodda anti lwaki abawala babirya dayo sinja kubeera naawe ngende mbakyalimbange mbagambe naye that guy is sweet okwenyumya okwo kati she also has to come and prove the sweetness dayo sigyalina that guy is caring anti mutujjukana nnyo bwe tuba mulaavu buddakiika bumesagi bujja baby kati jjukira ndi ne kyali wange ono no Sam Gamiti nongendako neno ku papas he's now calling I have to tell him ate abawala bye twagala musajja afaayo kati nja kwagala nnyo nange mbeereko neddayo soono omusajja afaayo naye oba tomumanyi ofuukula nga omumanya munoonyereza ne mmala nenkufuna ate emikwano gyaffe amakinga sure nti bwakulya manya nti yakulidde then nafunamu ki namanya nti anti abawala baagala nnyo okumalawo relationships z'abannaabwe ate namwera naawe ne mukwano gwo muba mwawukanye abalowooza bakyabifaako let me tell you something the rate at which friends are ending these days is at a high speed omuntu era bamukwano gwo enkya ne mwevuma nga tukikiriza nti mwali mubateekaabo anti nkiraba nnyo ku internet thank you they have been friends enkya ne beevuma era if you have time ne woba olina ekyamanga kikusiiwa ku mutima noonyaayo omwana omulenzi at least okimugambe tokigamba mwana muwala oluba okimugamba wano nga tonnatuuka na wali nga kyatandise dde ofula omubuzibu bannange muwala ava kugamba bwala ava kujjamu lubuto
talina tata wa Ron anti agamba leka lwabo nine naye ng'okimugambye ng'ekyama like olinga abaddamu ebuuza nako bandulekemu naye siri sure nalina abasajja babiri at the same time awo nno aba naakuyambye omulala agenda kunoonya bombi nga bo bamugambye amanyi abatuuzi abawo obubaka obwo mukazi wamwe yajjemu to nga tali sure oba lulwo oba lwagunti kati be baana abawala kati olaba basobola okukola ekyo ky'ogamba kinene nnyo okuli omusajja gw'olya that is something cheap very cheap kati wangambye tolyangako muwala nga mukwa ate nabo asobola n'okwebaka nawe Dios nga we are dating enkya n'ontwala out nga kwalina pretendinga nga ate abadde naawe mbuliri najja n'okujja nakwebuusa hi Dios long time nga bannange girls your snakes nga gye yabadde naawe nagamba long time just hours yeba long time anti ayagala okundaga nti nno aludde okulaba nange you guys you look nice together bwamala bwasindika message kati ebyo bikola nkole ntya lwaki omukwatako nnyo ye kyogamba tonda bawunti nange ntudde wala olaba musajja kuddamu ebingi mu masimu g'abasajja n'okwata ku mutwe n'ogamba tulidda n'osanga mu mukwano gwo ayaya nga yamuwadde nude ng'ate mukwano gwe yakula bulungi okukusinga n'ogamba amiina naawe mutwe n'ogamba naye omusajja kati anyamba buyambi okubeera nange talina kyanyamba nze muyamba okubeera naye ate ayinamu service ng'agenda asajja bennaku zonna mu mulimu saswangule ate nsobola nze Dios nze ngamba nnyo abantu if you like the man that I sleep with take him how sure are you I'm the one sponsoring the relationship nze n'okuba otwala kidomola anti avuka bennaku zino kasita akola ekyamanyi kuba muna akamotoka ke kumbe nze Harriet nze ngenda okugula amafuta nze ngenda omuwa bills 90% of girls do that is not news agala nakubawe nafuna sente najja naziteeka mu gayi gwayagala wano mu Kampala omwana n'agamba I love Dios n'agala nayebaka n'omusajja omwana ne bamuwaka kade najja nakakuba Dios ku mmeeza naye nga nange kimanyi takola ngana wakimanyi takola naye abaako byakulimbalimba awo omanyi abambalimba nina sisanga ali ebweru nina kino nina you understand kwala saagamba musajja gwayagala directly nti nzijja wa musajja mulala zo waliyo n'abavubuka abasiru ng'akimanyi mukazi we yetetenkanye walala nabwe nalabako nabalako balina ku kasiki nga beeyagala atunda girlfriend waawo ne babagulira bbe ne bamuwa sente naye nga girlfriend we era nga kati nze nalina mukwano gwange nga boyfriend we bagenda mu bbala batuula we bati tomukwatako bombi baba bazze kwetega omuwala yeeteze n'omuvuka yeeteze gwe basooka okutegula yagenda tujja kwesanga ewaka tonimba ate ebyaddala nagwe mulimu gwabwe teri wange n'akalaba abanzise nsonyiwa kayisewo buyisi wallahi seriously ngera bwe kimanyikiddwa babeera mu bbaala they buy drinks omwami basooka gayi yali alabika bulungi bambi gayi basooka nga gwe bategudde nga naye kennyini agaba bbaawe ng'alaga abantu is just a friend ng'amugabayo muleba gwe basoose otegula nga naye agenda naye mu bulamu bwe Kampala ennaku zino abaana kambabuulire mwegomba abaana naye abaana ebisenge bisirikidde ebyama by'abaana infections zetulaba n'abaana bambala unless they are stupid abaana bambala but why would you fuck me without a condom? I know. Seriously. Why? Nga kimanyi tetugenda beera ffenna forever. Are you stupid? No. Tuyinza n'obutafuna lubuto oba obutafuna bulwadde n'ondekera ki infection. Yes. One of the three stays behind. Bwe mpona sirimu njagala ne ki infection ekyo. Bwe mpona infection njagala n'olubuto lwo. Kati ebyo byonna ebisatu byewala yambala. Unless nga ekintu kitandise ofuuka official awo ne tubeera nga tukyasobola kwambala. Abaana nga mu Kampala embeera nkyamu nnyo. N'ava ewaabwe waka naye yeetongola naye nga tamanyi kiddako. Tamanyi. Lwaki abaava ewaka? Omwana. Ki ekibajja ewaka? Ewaka tebakugobye? Abaana nsobola nenya mwana kuva waka. Abaana ne bazadde baffe bano bennyini. Balaba nga tukuliriddemu. Balowooza ffe tulina obbalabirira. Batufuukira nabo ekizibu. I'm not saying my parents.
I love my parents. Naye bana abamu ogenda olya story ngaga. Omwana obeera naye nga olya mama we yamutadde ku pressure ayagala emitwalo 5. Naye nga amanyi omwana mama no yansabe emitwalo 5 naye baba jimbuzi. Nga ino ziyiriba oba ayagala oba tayagala. Kyokka n'azimuwa ku Monday. Mami ku Lwomukaaga n'akuba. Nga she wants more money. Namukana ngo abaana baba yo omuwala tanaba akyamya na emergency appeal tafuna lubuto. Abaana babaganda bonno babagobya school fees. Nange kennyini ezange nzireka mu toyi. Ontadde ku pressure mperera babaganda bange. Ekizo leka mu toyi. Embuto. Oh. Badde mpugusi. Ndibuza tekizaleka mu. Embuto. Ezange nzireka mu toyi. Ewaka muntadde ku pressure. Mperera babaganda bange. Kyemuga abaganda nga bete bala batoyi. Olusi muganda wotaliwo olusi yafa nga wali nno mulamu. Especially abaana abawala. By the way, parents, you should stop that. Mulekera okutika abaana bammwe abawala obuzito. Abaana abasinga abagenze mu bintu by'okwetunda pressure ziva waka. Responsibility zemuteeka ku baana bano nnyingi. Nga nammwe abazadde mu byabale mu okwekolerera nga muli bato. N'abaana bano mubasaasire. Nabo bazimba bulamu. Omwana ayingiza emitwalo 5 omwezi mama oyagala kakadde. Akajjewa. Tumanyi. Bw'atazikuwa ogenda kukolima ogenda kunyiiga ogenda kwogera bingi. At the end of the day ofosinga mwana n'ogenda kubeera nga yeebaka n'abasajja ab'enjawulo. Anti namwe omuzadde mugambe mama ndi eno nkyeyiya sinafuna. Baye bagamba tebabiwulira. Sinafuna mulimu. Tebabiwulira. Gweoyagala oba ogende ewa bazadde bo ng'ogenza obbalabako obatwalira ebintu biti. Kati n'omukakasa otya nti tokola. Kati no kankuyo waliwo batwalira ebintu biti mu mwaka it is okay. Mulundi gumu. Naye ndi kubazadde nga ye buli wiki buli mwezi. Anti akulaba ku social media oli mu mabaala 24/7 agamba mwana. Obulamu bwange bwenkyayagala. Ze nina ziyamba nze mu mabaala kusula bulungi kwerabirira kuba nnyinza okuba nakulira kawunga na bijanjaalo ewaffe. Abaana abamu babalaba abalivinga obulungi batandika okwevuma ku social media ne bakulaga gye baakulira backgrounds. Ze sibanenya nga yakulira mu mbeera ya kinaku. Kati oba atandise okubeera mu bulamu obw'ekigagga nga atandise okubeera mu bulamu obulungi omwana muleke teyabiraba ng'akula kati atandise obi experiencinga omwana atandise okunaba amazzi agokya mu kinaabiro ng'amaze kkula wamusuzanga kadomola n'omugamba naabirako wali emmanju museewo ekikuti yaawo mwekuutekuutireko awo munaabe. Omwana atandise okubeera ng'amanye ekinaabiro ky'omu nnyumba. Omwana atandise okutegeera nti ewaka balya breakfast lunch and supper. Wamanyizanga ekintu kimu muleke kasente ke yamanye engeri gy'akatuuyanira. But do you know what it means sleeping with over 2 or 3 men per day? Twa mukaddi wa mangu omwana wali 25 na looking at 30. Mbuza, why you looking like that? Do you know what it means? Omwana agenda nga manyi ngenda kuya ne diocese is going to put on a protection. I reached to ngamba Harry ngenda kuwa abiri g'obwerere. Let's do live sex. Omwana abira nga atambulira ku emergency pills. Abana atambulira ku zipep. Gana. Ayagala kali abiri g'omusuubiza. Kizogere n'ekizike ekya protection. Alabe kitono. Diocese batadde wano miliyoni 10. Onteredde wano akakadde. Yogera amazima olonda ziriwa. Ziri 10. Lwaki omugamba nti agende ne 5? Mwavudde no nga muteesezza 10. Oli atusobola naye naye akaseeko. No, baby, put it back. Nagamba, I'm adding you 300. Can we do raw? Seriously? What you can be getting your omuwala oyo? Are you going to say no? Ngenda kujjukira ka emergency pill ka mutwalo. Pepu nja mufuna. Ngumale. Kati pepu wameka yi? Some hospitals it is free. So agenda kumala agenda kufuna pepu. Alinya agende wali mmenga afune pepu. Ana mbala bakubeera nga watuka mu awantu akasuka yempeke abali ku igwana bana. Ngane eka weke bobeera obinamira buli nnaku kiki omwana ali ku pepu akalakata yali asatu g'obwereere. Nye gammalira ekizibu ekyo kyaggwa n'asooka akigattawo bampola yesatu ne bafuuka nfunyeemu wano emergency nterako emitwalo esatu. Bakimanyi tebanneewolaako. Lwaki? Ate gwe wali badde muyambira ddala bawala bannammwe kuba mumanyi ebizibu bye bayitamu. Gye nzijja naye asobola ozijjayo. Bwe mba nkola
ayiye amagezi how did I start that business naye starting bwe kiba kiganyi nga amanyini musajja ye yajinkolera nagenda ne mwetega naye agende mu bbala yeetega abasajja gye bali. By the way girls, I'm giving you tips. Today is a Friday, Saturday and Sunday. Mugende mu mabaala mwetege. Tosindika abaana babe. Wamma yamba si kwetega nti nno bakugule. Yambala bulungi abasajja gye bali nga banoonya ba girlfriend. Abakubeera nabo. Nga era agenda kusetolinga naawe. Yes. Ng'akujja mu bbaala. Ng'akujja mu bbaala. Yambala bulungi. Temutambulira mu birindi. Ye tebakyabyagala. Sit like wake up with table, order something to drink, sit properly. Sirika. Wheraba waitressing ajja. So why? The other guy is asking for your number. Ate basoka kusaba namba soka kujja nagamba oliga yagambye tukuweyo ekyokunywa. Ne bakireeta. Wakituuka wakati. Guy lusinga yeesitukira abali corporate ajja. Can we talk? Tandika okwemanyamanya mpola mu bbaala n'akubuuza kino n'akubuuza kiri. Omwetegeera kaawo. Katonotono. Olumaliriza ekibuuzo ky'osooka omubuuza naye toli mufumbo. Lwaki mubuuza? Oli mekuta makagamba. Kati nze n'ojja ng'olina empeta ku mukono si kikubuuza. Lwaki nkikubuuza? W'omulekeddeyo n'ojja otule ku ttebo yange. Mulekerawo okubuuza abasajja ebibuuzo eby'ekisirusiru. Ebyo bya kisiru. Ebiriwa. Mbw'oli mufumbo. Nja bakalakata emiggo. Temukiddanga nawe. On your finger, are you married? Where you should... I say a ring on your finger, are you married? Omusajja omutira n'appetite ekwana. Kaya niko kunyumeza gamba wewaka ankuba mugongo. Simubuuziza ebyo, say yes or no. I don't ask. If you have a ring, kati nze nsobola nawe okumala omwezi mulamba nga ring ogina nga sikubuuzangako. Wabula ne nkugamba nga tutambule ne ngamba obanga ojja baby ring ogijjeeko. That is enough. Are you married? Am I stupid? I'm also looking for marriage. And I ask you, are you married? Manyi ekyo bono omusajja omufumboze gwaddako okuteeka mu maka ago ng'agenda kufulumya nenettira future yange. Don't ask that. Kati marriage nno obuuziza kinene. Do you have a girlfriend? Si kibuuza. Neto tuli ku dina wetutinga tuye ne bakuyeno gamba hi babe. Si kubuuza. Mbo ani oyo koyise baby. Ibye biki. I concentrate that I own you now. Nituli akamere kaffe bulungi nnyo. Nitugenda netuwebaka bulungi nnyo. Sikubuuza kati mwafuuka bamafiya mwafuuka nsolo. Tweyagaliza. Munsi muyigwe buli omu okweyagaliza ekirungi. Lekera okubeera nga oyagaliza oli. If the man is yours, he will be yours. Ogenda sanga omusajja nga ali single, kati mwebaddeyo sabali single ate nze siba datinga. Nina omukazi. Olina omukyala. Kati nze omusajja ali single simu datinga. Aba asomba nnyo. Ewaka wogiraba nga omusajja ali single. Ayingizo afulumyo na ayingizo abo nsiba dating. Nyaga nnyo omusajja nga alinayo mukyala we. Meaning he's going to have time for the family and he's going to have time for me. Ayinza okuba alina omulala ng'omubabiri naye mmwe buli weekend aba girlfriend omulala. Soko oline omufumba abeeranga nga bameka? Nga babiri oba basatu. So babakwana mukimanyi. Era nange bankwana manyi waliyo ne side chick omulala. Ng'ogyeko official. Mba nkimanyi waliyo ne side chick. Wajiddewo kitegeeza alina omulala eri omulala. N'omulala. Mubeerawo bana mu katogo. Nze nawo omukulu akuba nangamba hello, they're opening for me the gate, now I've reached home. Yeah, okay. Have you entered? Yes. Okay. Good night. N'omanya agenze sula mu kifuba kya mami, tumuyita na mami nno. Naye bamami abo bamanyi stressinga baddadi. Daddy obusungu n'abukumalirako. Atya. Anti ava ewaka nga bamuvumye biti. Ati gwogenda oyita olulavu. Naye neesonyiwa. Mwenna mmwe bamu. Kati daddy. Nze niwo ate nze nakoze eki. Ffenna bwe nze nakoze eki. Okitegedde ekintu ekyo. As I don't ask if there's you're married, I just flop with the love. Love gentwala. Jengenda. Mwe. Kati bo bana abaana bazi boutique nga bo bali legit nga bazikola nga boutique zaabwe wezire ebyaddala n'engoye bazirina. Bo abo bali okke bakola emirimu gyabwe. Mpaye basatu. Ngoye basatu abakola ki? Aba boutique abali legit.
Inga botiki zaabwe weeziri. Anti mpaayo basatu. No, nina botiki ze ndaba ku makulu. Mpaayo basatu. Nabo tebali legit. Ninga botiki zaabwe. Nga zaabwe. Tebatunda ngoye. Mpaayo basatu. Nga papa sila atunda ngoye zokka. Nabo tebatunda ngoye zokka. Mpaayo basatu. Nedda, no, nyinyonnyola nze kati nze. Nakigambye ekintu kino. Omwana yenna mu business, especially TikTok. Waliwo bana bazina nga bwe ziri botiki ziyimiridde. Abaana ati batono abalina botiki nga teri ku TikTok. Yes, ku TikTok nga kwali engoye zero omulaba aziteekayo naye nga batunda engoye. Yes. Naye era nabo babalabirako. Kitegedde ekintu ekyo. Twala luli emabegako mbadde mu bannyo nga abakazi b'ebizigo nga abakazi b'ebizigo tebava ku nnyonyi because atunda ebizigo bye ebituufu. Naye ate bw'afuna Dayosi ali Dubai n'amugamba ebintuseddeyo tiketi ogaana. Nedda. Manya nfunye n'omukisa ngenda Dubai ndabe Dayosi ngene n'ebizigo mbiguza abaana beewa ku tiketi ya Dayosi. Papa siri Dayosi yaguze tiketi naye ngenda kukola 2 in 1. Nkigattewo ate abaana bali ebuleebule abo bagaba ssente abo baddadi abo bagaba ssente tebalina byakukozesa ssente. Nagamba honey, can you do this? Nga katiketi alaba katini temuva South Africa temuva Dubai. Kati abaana abalaba abamu abajja Dubai si be Dubai. Abaana it's a joint agamba Harry ndi oli Uganda ndi UK. Cambodia from UK to Dubai. Kiba cheaper. Yeah. Kati ati UK italina ngeri jagenda kuwa visa twala UK. Oh yes. You understand? Oba Canada oba America. Kati he bought to UAE. You board from Uganda, you go to UAE. UAE yangu y'ebintu eyo nno gy'olaba. Then bwe mumala bye mumaze weekend naddayo ewe nawe nodda. Badde banyi nti abaana bagenda kulaba Sekadamu. Kati Sekadamu ssente azijjawo. Tindako. Emabegaawo nina abaana gwe bagamba waayo omuntu we musama ali Canada naye yamulabira Egypt wano. Baali beevumira okwo ku internet. Anti kati jjukira ye okufuna visa egenda ewuwe gy'ali. Kizibu. Kati banoonyaayo oba nti katugambe katumitinge Zanzibar, katumitinge South Africa, katumitinge Dubai. Gwe nakuteramu wano naye naavaayo eri. Kiba cheaper. Nemugenda ne mwesabulamu buli omu nadda ewuwe. Oluusi obadde ne business ng'erina mu miliyoni nga 8. Ogenda ova wa baby ng'akwokyezaayo $3. Odda e Kampala ng'oyongera mu business. Baby oba omukutte bulungi ogenda okuddamu olaba Harriet nga ninamu akamotoka. Obulamu nga butambula. Tudde mazima ndi mu perfume na bizigo. Sina boyfriend. Nsasula ennyumba, nsasula edduuka, neegulira akamotoka. Neetaagayo omuntu ayina kyongeramu ko support. Anti boyfriend wono gwe mweyagala naye. Anti ayinza obba omunako. Banako balabi. Ayinza obba omwavu. Kati mu buli ngeri mba neetaagayo support. Eriko ekigambo nti baby akasente okalabye. Abo abanako akuterako n'etaano n'akuba essimu 10. Nga zaaki. Ali mu kugamba sente wazirabye. Ate ziba sente ziba tezikuyambye. Omugagga n'olukumi alusaako n'atagikuba. Olwadoola. Nawe n'osirika ng'olulabye. N'oddamu n'omuddira oluvannyuma n'omugamba baby mbedda ndi busy but I saw the message. Okay, we chat later. Ate abagagga teboogera bingi. We chat later. I'm going on duty. Naye omwavu ku etaano gye. Ayagala munyumye paka. Agamba linnyako ne bodo gye waka. Nedda. Tobawaayiriza ate abasajja battu. Kizike atolinnyako boda. Linnyako bodo gye n'ewaka. Mutuuka kanga yagulidde chips za wali ez'okukkubo ne soda wa Coke. Soda ya Coke mubi. Chips mbi. Bonna bumo. Tamanyi gye batunda wayini. Bagula bota afa. Nze bane n'omusajja kati nze ngamba mbu nno linnya boda. Nze munnaye nze njagala nnyo ngende ku delivery nga amagulu nga wanise waggulu ku dashboard. Nga essi kweri. Kati olwo wa Uber tumukunamidde. Ate lwaki wa Uber ntwala? Oyagala yabaako ekimira. Nze baby alina okumpiikinga ku location. Ate yalina okunziza ku location. Ngenda akwata ku kisambi. Abakazi abampi mweteekawo. Kena kwata ku was bakazi bampi necessary.
ate gwe abakazi abampi tulaba edduka. Olina ekyaliwo nga alina omukazi omumpi. Tuvuma oyo amukyawa teyeeyagala. Tasobola mukyawa. Lwaki? Kikiriyo abakazi. Teri kintu kiwomanga mukazi mumpi. Yasamira muli. Taliyo talibeera nayo. The way I'm short. Okyatwala obuwanvu. Kyagenda mu ssusu. Ndowooza tusiibule kuba kaakati. Nedda mukwano. Togendayo. Then a serious note, if you have a friend who is dating a short girl, ask her. Ask him. Short girls are so good in bed. Kati nnina okugenda nga amagulu gali waggulu. Jjukira ambakampi kati wemba mmotoka nkola bwenti amagulu gali waggulu. Abantu balaba bugere balowooza kaana. Kumba omutwe guli eno wansi gwebbise mu katebe. Nakyo si kirungi nno. Ate tubayamba kati t-shirt yo enjambala mba nyambadde ekiteeteeyi mu nnyumba. Nga muli ku kibonerezo. Era mba sikkunamidde. Mwa ku kibonerezo. Ekyo kibonerezo. Nze by the way mbitu mukama byenjagala nkyuseeko saagala nnyongereko height. Ku dashboard gw'otajja. Mukwano nze amagulu gabeera waggulu gati. Sikula tolaba status zange. Nze nga mpostinga nnyo amagulu nga gali ku dashboard. Nandala naye mutuka za njawulo. Relationship ogimazeewo. Kakkana. Ndowooza okkakkana. Kakkana taata. Mukwana emmotoka eri emu yasubba ekisala. Emmotoka eri emu. Mumanyi wishinga abantu zi birthday n'omutinga wali bonna n'oteeka yoli. Mwana gwe Nagayi yakinkolako. Ndi mu relationship 223. Gayi mumanyi mwenzi. Kola mpostinga. Yalinga mpita Nalongo. Lwaki? No just nga we relationship nemuyita honey baby. Kati lwaki gwe yarondo kya Nalongo? Yalinga yagannyo kumpita Nalongo wange. Lwaki? Nakizula luvannyuma bakazi be bonna yalinga abayita Nalongo. Ngera mikwano gye tugisanga. Bamanyira Nalongo oli otya biki? Ngomanyo ya mukwana. Kati munange gatekayo Nalongo wange banange tuvudde wala nkwagala nnyo. Nga nsanyuka. Ngamba Gayi mdatingidde 2 years posting anga ko. Nga postinze. Nga hakuba screenshot. Nga kakasuke wange. Status. Ngamba if papa wishes abasigade ne muntu wishing. Abana abamu nga bateekayo buyimoji obuseka. Nga sibifaako. Abayine namba ye. Abayine namba ye. Kati kumacha ngeje twali tusuze mu bbala. Naye. Kumacha ndowooza ngoma engumpe dewa ngamba naye bana abasese. Kamba nonyeeko ngamba kubira. Ate abana abalenzi mwerabidde n'olugambo lwammwe. Ngamba mmwe mwade. Ngamba status gye watulaze. Teriyo. Tunagira. Ebirenze byebisi. Ngaba nkubira screenshots za status eziriyo. Ngezange busy. Abo nabo baali balina kye bakwetaaza brocoding ya bali. N'omuwala yali waliwo omuwala yaji nangamba mukwano. Tebannaba yadde okugamba ko ka happy birthday ku status. Weraba wekka. Okuva ko olonenti ekitonde ekisajja. Nyadowooza bampayiriza bamuwayiza kwa yali December. Nembeera nga mukyawa mukaawo nanyingamu ne mala ne muddira. Feb 14. Ye yanzija ku Valentine. Muweereza ebimuli. Kimuli kya ssente. Wali tuwamugamba byakoze. Keki. Ate kati namugamba nanneetonde era tulinga abadda mu relationship yakaddamu mu Feb. Mpeereza ebimuli keki biki. Eyabitwala nga tamumanyi. Nga biriko kino. Guess who? Bamutuukako bamugamba guess. Nga sobola guessinga. Kajjukira oli yabitwala essimu yali muno nga I'm on the call nga mpulira. Ngalimu. Abambizeeyo mubizeeyo. Mugenda kumanyira muti. Ngamba nedda abikuwadde ye girlfriend wo yennyini official girlfriend. Ngabagamba mba mubizaayo. Mubizeeyo. Omwana omuwala leka kweyitanga official ojja kugwa eddalu. Kati abaali awo ngagamba neka kati imagine nga wona akubira tekyaliwo yakubira kyaliwo omulenzi. Ngamba bampeereza wano ebimuli ne bangamba I guess ko kyaliwe ne naawe man bakazi bomanyi Harriet yatijja. Oyo Harriet. So kolinako ankubira. Honey, have you sent anyone here? Namanya ngamugamba no sigalina. Wakolote. Namugamba yes. Thank you. Ina beda manyi it's you. Nenga. Omulide nga akubira mulala. Muchali we yange singa.
Yamugamba namugamba mbakazi bo kimanyi Ali Harriet yatijja bye bitagatta yasobola okukola ebyo by'ekisirusiru babitana bya kisirusiru Saddam siddanga ngulupaka nakati nze tubeera naawe ne tweyagala ne tukola buli kimu ne twawukanye nga sipostinze ku face yo bwe mba nkuyambye nnyo ne ntijja postinga omukono nga twekutte bwe tuti ne nteekayo omukono naye mu face y'omusajja bye birabo okyagaba ne waba mulwadde ng'ali ku drip omukuya ne mugamba nteerako transport enzijaawo mulwadde nga boyfriend mulwadde mba sigenda mulaba kiki kiba kintwala mu ddwaliro kulaba ani kati mba ngenda tuuka ntya waali kumulwadde mukuya ne mugamba njagala kujjaawo kulaba bulwadde jangu mteerako transport nzijaawo oba ne mubuuza motoka wagireseewa nti eri waka ngambiraako muganda oba mukwano gajja nkimeko nzijja tunkulaba obulwadde kati mukimanyi mwafuuka ababbi bubbi kati nenzijja ne mulaba obulwadde ne wemba ntuusa okugenda wemba awaliwo kusinde ne ntoolako kuza omulwadde obusi bubbi ne bwangamba nti bamukutta ali ku poliisi yeetaaga emitwalo 10 mubuuza ntunde ki mu nnyumba yo nete 10 eri nze kankubuye eddayo sinewemba nnakuwoze nonkyawa nkubanja paka ng'onsasudde sibya kankwesonyiwe era nkugamba are you tired of the relationship? Yes, pay my money first, you go. I have no problem with you ending the relationship. Tinjazi kuwa omweko ogujja mukwano kati relationship gigumiremu paka maka gujja ompe sente zange ogende bibyo sikuyinaako buzibu kale simanyanga mobile money baji close nzo ina mukasho sasule biru yebbaala sirina batusibe babiri mobile money bwena terera bebeewunza ngayagala okunywa kuza omukazi sirina nze eva mba sirina nze sibangako na sente sibangako na sente era nze sente zemba nkuyambye nenkuwa omusajja ziba tezinnuma ate mba ninamu akasente nga kawera nenkwatize zitannuma mu pocket change obwo tusimanyi tugenda yita ku northern nangamba nsasulaako 5 zaawe ezo nzisasulayo ezo 5 nziwaayo ezisigadde simanyanga bebi mafuta gaweddemu siinaamu tugi parking baako bwokubira okutera eza amafuta we proceed with the journey niwe aba yazikuwadde ku makya ziba zagenze mbirala yazimpadde nangamba nzikozesa si bwe kibeera nenzikozesa bwe ziba ziri mu nsawo yange siyo zakoze niwe aba ziwadde musimbula zigenze ne wozimpeera wano ntufuluma gate awo nongamba hani nsooka ontereko wano omutwalo waliwo ankubira bubi sizirina ate nzirina ate kati omumatu mugenda kukwatagana ate lwaki tukwataganira ku bya ssente nimwe muli mayembe lwaki tukwataganira ku bya mwafuuka mayembe omukazi bw'anaakuyamba n'akuwako 20% ne waba mwana muto nga mutandika okugamba oyo sugar mami ye ngombo gye mwaleetawo olw'okuba alina kapaati akatono kakola. Secondly, nze ngenda kukusaasira obeere n'ekishuga mami nakawala akalala nga tekakusaasira nga zonna we kazikima kati nange kanzikime n'oli azikime ensawo yo weenaakoma obwenzi bwe bujja okukoma. Nze mba nkujjanjaba gye ngenda okukoma okupika gye nzisaba n'oli azisabe ojja kumaliza tofunye girlfriend wa kusatu naye buli lw'omusaasira tayinaamu muleke kamuwe ebiri gy'ogenda omuwa waliwo wali agirinze era olwo kuba yutani adda wali ng'aziteerako oli ku mobile money nze siba na ssente omaliriza sponsoringa mujjawo nze naye mbadde naawe dayos notampa ssente za emergency pill simumira bwe lugwamu ng'olugjamu bwe nga n'olugjamu nga lukula nga ndukuzaalira ate nze bwe mba nkuzaalidde ndi kizibu wakazaalira bameka 2 uwa bafuukira ekizibu nze ne bwe bankuya ne baŋŋamba nti ali mu supremacy oba ali gindi nga nyati kye namugambye okukola n'atakikola mba ku mulyango gwa bbaala gy'alimu akwekangira ku tebo nti waye mpa ssente zaki namugamba weerabira nti netwakusabye ssente zaki olina abaana babiri mu basajja babiri musajja omu nazaala babiri ombuuzizza abaana babiri nkubuuza wakazaalira bameka abaana bali 2
nentuka ne mugamba munnange nowerabye ntwagambye kino nekyo tukyakoleddwa nti ate mpozi tulina kukwata nti ate ssente kati sinatya ate soguzeemu omwenge ate nze omukulu mumanyi ye n'okuswala bati era ogenda mayizanga ng'omugamba nti kati sooka nguye n'eccupa nedda sikiddamu kireke oze omanyiddidde mu baate kukulya n'eccupa nze akimanyi era wamalazima mga sooka ne mubuuza kuba tudde wano kuliko omukazi wo nti kuleetaniza bebi mama kati sooka ngulya n'eccupa akamanyiiro nedda bwe kuba kuliko nga omuwala mugamba hello how are you nti I'm fine ate wemba ntamidde ndroping ako oleka ogenda ne girlfriend girlfriend sooka omuleke mubaala dropping baby mama kati ku girlfriend ne baby mama ani kikulu wazza otya nazijidde ku boda ddayo ne ku boda anti nakubidde essimu nga togikwata olwala ojja kubamu amagezi agagikwata ogema nze akimanyi ne wemukubira kati era agikwatirawo ne wemba byenjogera tebirina wafuuka kizibu gyali naye ng'obuzibu bwava kuki kuva kwasooka kwerabira sente za emergency pill nze kasita ozeerabira kugambirawo tewali buzibu nga tuyisaawo omwezi gwakubiri lwakutteyo kati oba amagezi mpa eza abortion bwe zigaana kandukuzaalira oluwuliremu nti obadde oyagala mwana muve mmala abakazi abasaasa enaku yona gamba tetulina pampa kangiye wiiki ejja namunagaani sisirina mukwano zeewole omwana agenda kugumiikiriza okwesiba pampa nga mufune zigenda nezimugula boto ziri ezalagira mu mabaala oluusi talina mu bbaala bambi tazirina bw'abanga amaze okakasa nti tali mu bbaala ali waka talina yona mukazi nyinza okumugumiikiriza kuba mmanya yeeyo olaba ali waka ali yekka talinaamu naye mbamaze okukuya n'ekifaananyi bakimpadde oli ku tebo zijjudde nze omwana w'embogo wentuukira ku tebo yo yamwalula esiririra waawo era ye ne mu bulamu obudde kuhaida muzaala mukazi mumpi eyo ensobi yagikola yagimala tasobola kugiddamu kuzaala mukazi mumpi tasobola mwine embazu obusungu bwaffe buli wano bwaka tebwagaana okuwanvuwa we buli awo we bwaso kitegeeza obusungu bwe buli awo n'amagezi gali awo amagezi ate gali waggulu nnyo nedda agakola ebyo nedda nze Daisy kankuye nsobola obeera naawe ng'oyenda ng'omanyi simanyi naye nga buli kyokola nkimanyi nga nkutunuulira bwe nti n'okanya kunninga n'omusekerera nonyumiza n'ebipozi ne ebintu wali kulaba mpiira n'enseka naye nga ne gw'ova okwebaka naye mmumanyi nenkulaba naye lwe kajjuutuka ne kabikkuka kati ogamba kikagira kaddamu kabikke naye ate bano abakazi bamwe mwagala abawanvu ye olukuvu wayenze bwe tukaaba nkaabira ki kiki wakoze nga tomanyi baitha we kiki wakoze nga tomanyi kati ki ekinkaabya let me ask you we are married you come back in the morning and I ask you where are you coming from kyogamba tomanyi gyova mba mmanyi kati lwaki nkubuuza kituufu ya kyogamba tebategedde nti obudde bukedde yes lwaki nkugamba lwaki okomyewo ku makya lwaki ombuuza nkomyewo ku makya kati naawe okiraba nkomyewo ku makya nze I just wake up in the bed nga nkuwulira oba tolina ate nze nyanguyiza ba boyfriend bange tuba n'ebisumuluzo ebya bwe mba neebase bwodda nga bantukana weggulire genda onaabe yingira obuliri tuwebake bw'oba oyingidde ku makya nja kubuuzaako bulungi are you fine do you have hangover nti yes do you need something to eat salads yes nga nzisala nga nzikuwa ng'olyako kati lwaki nkubuuza mbu baby why are you hurting when did you come back in the morning kyogamba tamanyi nti yakulese mu nnyumba ye n'agenda n'asula ebweru mbu bwamukeddeko bamukubye kalifoomu kiringa omukubira honey it's late nga you're not coming back talina ssaawa eraba nti it's late kyokka ssaawa ziri munana tonnadda taziraba buuze siziraba aziraba bulungi nnyo teziri munana n'essimu y'omutuuka kati olaba omusajja aba akustressinga ye atuuka nga essimu ye bw'agiraba bw'ati neera akubye naye bw'osanga Harriet atakuba wenkuba ku 8 ne wobadde mu bbaala ofuluma noga wanje hani waliwo obuzi kuba okimanyi sitera kuba ssimu yo late in the night era wemba ngikubye waliwo obuzibu lwaki ndi mujjukuba oluusi nange najje nanyweredde nemedde okudda ewaka ne ngamba kankubire
era nkubuuza bulungi nnyo, are you free, can you come and pick me up? Era bw'ongamba ate nkujjako bujja, nze njagala nnyo straight answer, let me come, oba sigenda kusobola weeyiiye. Naye mbuze nkukubire mbu honey nga you're not coming back. You're not coming back, you don't know the way to reach home. Abaana bawala mubikomi muba looking at desperate. Gyokoma okulunda omusajja, you look desperate. Omusajja tebamugaana kwenda. Ne womulecturing emirundi 10 ng'asazeewo kwenda. Ne baneiba bonna asobola obbendako. I know. Kati muleke alunduge, twaliko wolunduga aterere ajja kuterera yekka. Nze nkigamba nnyo abaana abawala. Naye omusanga yena ali stress. Namugamba, what is the problem? I'm calling my man since morning, he's not picking up. Meaning he's busy with someone else. Sisaawayo. Akaddeko we katuuka. Kagenda kuba kakonga. Noli bw'akuba tebamukwata. Enjoy the moment when you're with him. If he disappears like this. Chite. Chwaze mugambye omukulu omukuya ne mubuuza, are you home? Nangamba yenzuno ndi ku gate nnyingidde biki. Siddamu jjo kuba naye bagenda kumpa kitanda. Kuba atuuse wanyiniwo. Ajja mulinda ku makya. Unless kale nga ziwesanga mukaaga ate sikuba. Nteekako text ku WhatsApp. Ne mga hello, are you fine? Ate wendaba tiikeeza. Manya gyali ali bulungi okinayagala kinaakuba. Bwe kimala okwesootinga bye kikola nga kikkubira. Ntokiyita kikijja biraba. Ate wabiraba ne kikola ki? Wampa omukulu wabiraba ne kiba ki? Let me tell you something. Men are like kids. Gy'omuvugira. Naye jadda. W'omutwala bama relationship n'alaba nti omupamparinga. Agendamu yo pampering thing. Bw'omutwala nti love yaffe erina kubeera bweti. Era ate kigenda kunyuma. Weweewa peace of mind gwe ng'omuntu. Love egenda kunyumira. Kale. Tubadde ku The Truth Media. Tuba tuli ku The Truth Media. Mbadde ne Harry Beauty Hub. Siwe kiri? Harry Beauty Hub Lugala. Niya Georgina Gardens. Ayagala okulaba okujjako perfume za kufuna atya. Telephone number is 0753 32 5168. Ya delivery yekola ne delivery. Waliwo takola delivery? Zonna zikola nati oyinza ogaa nti ayo ogikubako nga ogenda kujja ku mulimu wali oba eno ogikubako nga ojja ku delivery. Nga nkuleetera. Eyo namba ekola byonna yeri ku WhatsApp ye deliveringa buli kimu. Okay. Kale. Naye nga deliveries ababoda yebazikola. Ku bakazi ne ku basajja unless otherwise. Mubadde balabye bantu kimweraba emirimu giri e Uganda gwoli eyo. Naye weyogeza ebitono tonjasamira mukwano. Nsibula abantu. Mirimu ki egiri e Uganda emirala ng'oggyeko tutunda perfume. Kyogala tokozesa perfume. No, sigamba gijo mirimu njogera mirimu mingi egiri e Uganda. Egiriwo emirala. Mulimu boutiques, mulimu abasiika chapati, mulimu abavuga Uber. Mubawadde emirimu aba Uber. Abaana ba Uber bakolera ddala akasente naddala ekiro. Mubawadde emirimu. Abaana ba Uber balungi ate bakuuma ebyama. Batya kuuma ebyama batya. Kyotegeeza nti bakuuma ebyama. Okuvuga omuntu n'omujja ku destination n'omutwala ku destination. Manya abaana ba Uber abasajja abafumba n'abakazi abafumba bavuga. Nakireka nakira babulabi nga ebitamukwatako. Abatamanyi nti ono mufumbo w'oli. Waliwo otukanga wa Uber inoomu. Nga yalina okujja n'akukima ng'era oba olina abasajja 10 nga bonna abamanyi. Naye nga yeewuunya bwe talina takkirizibwa kwewuunya. Asasulwa. Ne mutima afuna munyiikinanga naye mukama wange kati wansi yakula atya ng'ayitiriza. Awa wantu nno mukwano awataggwa awakuwa engaba. Amiina.